kati mubadde mukuvuma Basajja Mivule kyekivuma ya Mivule oba Mivule akwatiddwa n'asibirwa ekireka wano ne mutalinnyawo genda mulaba just ekireka be bali musibira aliwo obwekitigumu just ekireka wano mumbulire y'omuntu Dr. Kiza Besigye gwe baali basibye mu line ya struggle Dr. Kiza Besigye n'atamujja mu komera waliwo ngambye mumbulire y'omu oba temusobola kugenda kireka ne mulwani yabe munnammwe mulwanyi munnammwe Basajja Mivule just ekireka here olubana musibire Kalamojja Bobi Wine wano lwe bamugana okugenda okuyimba ku lw'Ebusabala bambi yali buwomwawo ne bajjo ebimotoka bya polisi ebigwawo nga Bobi Wine ali byomu nenga abawagizi abenajja nankumbi abekibuye bali mukulya butogo. You cannot lecture me on Ugandans. You can't lecture me on Ugandans. Basajja Mivule mutuufu wano we bakwata minister oba omubaka wa parliament ng'ava mbalala obanga munyankole abanyankole bonna bajja kuggwayo bagende mu kooti bamweyimirire be bakwata Jimu Muhwezi abakiga baggwayo bonna ne bagenda ku kooti omwana we bamujje mu komera be bakwata be bawayiriza Captain Mike Mukula wano abateso baggwayo bonna okulwanira owaabwe nze bwe nsijja mu kooti okweyimirira omuntu tekitegeeza nti mujje ku misango. He's my brother. Nagenda ekireka okulaba Mivule kubanga I've known Mivule for many years era nagendayo ne basooka ne bannemesa ne ngenda ekibuli paka lwe bampa clearance. Mivule kyali agezaako balaga muyiga okulwanirira bannammwe struggle etutta ekutta oyambadde akakofiira ennaku bbiri mu struggle ekutta muli ku social media bwobera ku social media yinzo gamba nti Museveni taasuleko nonsense. Gashumba Museveni abalemye oba nnemye jangu kutwale gyasula Museveni ayina addresses nyaze tumanye ziri official waggulu wa sheto ayina address Entebbe ayina address Erwakitula ayina address ekisoza ayina jangu kutwale egwo mujjeko omanyi mulooza buli muntu musiru bwe muli emmamba ne muli ebigere ne mugula buno buddata obw'ebitaano ekawungeezi ngenda kutama loboozi ngenda kwambula abantu nkoye abantu aberimbika ku bantu abalina amaanyi buli myaka 5 bulijjo mwerimbika ku Dr. Kiza Besigye bwatajje eyo form kati mugenzi wa Bobi Wine mwali wanga tunoonyeza Bobi Wine akalulu bonna be mulaba kati abamwekulukunyako ngenda gata amaloboozi ate munankola ki kumwe mwenna ani gwe nalinze ewe ne musaba sente line gwanga lyaffe nzaalibwa Masaka nzaalibwa Vira Maria kitange gye yaziikibwa ne bajjajjange gye baaziikibwa soka nakamanyiro kammwe okutiisatiisa toyina girita naawe ntiisatiisa tuyomba n'abalina mizinga gwe atalina girita omanyire enabagambye amanya agakubawo ebigambo wano ebinene mugegendereze mmwe ngenda kuzita audio buli muntu agenda okulonda Bobi Wine kino kankibagambe muyina okubeera ready okuteekawo omubiri bino byogamba omala osula akalulu ogende mama Jesus, can you lecture me on Uganda? Me, Gashumba. Me. Kinga bono lecturinga Mike Zuckerberg ku Facebook. I know Uganda. I was born here. I went to school in Uganda. Mbera wano. No one can lecture me. Ateze cities batisi babayimba. Ekirala tewali muntu ajja kumpita nga ino omukolo gwe nga ndaba mutuufu ne sigenda. Mawo wampita ngenda.
Besigye bwampita ngenda, Mayombo sorry General Tumukunde bwampita ngenda, ne Museveni bwampita ago. Kinyamba okumanya okustudinga groups zino buli emu amanyo gayo galiwa. When I'm invited to an event for Noob, I know mbangenzeyo on a fact finding mission. Abadde bayimba DP egumire DP kati bavuma nvume. Mwali kimwe kati mwana kufuka babaka mwali ki. Waliwo kemanyi akayina obugere bulinga ngentanga wuzi. Katambulanga n'omumwa nga kalinganga mususu. Ne kati sebo nako katweri pamu. Kaluwe katwolumwa nga mususu. Gakambala bine ebigoye ebyakaya kange ebyabakongo. Mwaliki waliwo gwe manyi yalyanga n'embize yebbanja ne bwala gyo webbanje nyanama oyo ate tayinza kudda mu parliament. Mwaliki mwale ate kamba sese temulaba nti muli babaka ate tewali kumwansinga. Njagala osuulewo ebyapa by'ettaka by'oyina ne banka statement nange nsuulewo ebyange. Wayina ki? Kitawo yayina ki mu lujjalo? Gwe wayina ki? Kasibangawo mu kibuga nga n'ebigoye bikambala kalinganga olugoye lwe batadde ku hanga. Bobi Wine ali exemplary agenze mu byobufuzi ng'ayinamu. Tukirize musajja muno mukirizanga. Agenze mu byobufuzi ng'ayinamu. Juliet Namugenyi nawe nsolo ku blockinga kati. Sijja kukkiriza mutumbavu yenna kujja kufolamu yange kumanyirira kuno. Oli mutuufu wali wambuza baaliwa. Juliet, you cannot lecture me. Sigwe mama wange, sigwe kitange. This is my page. Sikukwanangako. Omanyi bamukira ne mufuwe mmindi za mweje mubeereyo. Mulowooza buli musajja ajja kugambako no. Don't provoke us. Don't provoke us. Dr. Kizza Besigye gwe mumanyira at the age of 28 he was a minister at the age of 28. Boyogera n'abantu abali mu nsiko bakugamba muteri muntu Museveni gwe respecting nga musajja yali mugezi nnyo. I've had an opportunity of interacting with the senior NRM leaders abali mu nsiko bakubuulira. I interacted them manye the inner working of NRM, the inner mind of Yoweri Museveni. Waliwo gwe manyono mubaka wa mu Buganda naye tewali muntu ali corrupt nga ye. Yalina kakiiko kakosase kati n'ebitege takyalina bitege oba kiri kiki katambula kanigina nga akadomola. Please don't provoke us. Wali wanju angambe njogere ku youth elections on a serious note sizi following nnyo. Ekira mu moving beyond these urban centers. Ngenda kuta audios. Abayitanga Bobi Wine buli linnya. Bobi Wine muganda wange bana abajega bola bati bakwagala era begendereze banza nokuwa obutwa. Fetu kwagala, we were there for you. Wali wono yanywanga ne waraji ow'ebbanja neyo tadda mu parliament. Bwe kyetaagisa okujja okukanoonyeza abagala omujjayo nja kujja. Toyina kyonsinga kusinga mu kutaka kusinga mu bbanga ne ku mazzi. Omamye mulowooza buli muntu muyinza omuyintimidatinga. Ng'oyintimidatinga ani? Evelyn ew'omugisha please tomanyi gye byatandikidde. Evelyn sijja kublockinga tomanyi byatandikidde. You insult me, I insult you.
akakamanyiro kabana Uganda tebakandeeta konze emisolo njenje. I know how I pay taxes in Uganda. Audio ngenda zita twabye bana abantu aberimbika ku Bobi Wine, berimbika ku Bobi Wine kubanga tibali ku ground, berabira abalonzi bali ko Bobi Wine kuba berabira abalonzi kubanga ali omuntu kati abalonzi gwe baagala naddala mu Buganda wano ye Bobi Wine kati bamwesibyeko bafuka babaka naye bamusulewo. Namboze tiyagambye nti after 2021 wagenda kubeera people power tiyakyogedde. Audio sagifulumiza oba tegenda kubeera wakati kyono nayo. Namboze, don't provoke me, don't provoke me. Nkurespectinga nga muzadde munnange, don't provoke me. Nja kubaabya, don't provoke me. Ochulira, don't provoke me. Nze sina muntu gwe nali nnumbye nga tannumbye, ekyo kanki bagambe. Mumulooza buli muntu mudongo. Kankomaawo mwanyina ze Namboze kwegaide, don't provoke me. Manyi bingi, manyi bingi. Don't provoke me. Don't be personal. Wano bongamba ababaka. Nze nzalibwa mu Buganda kamba bulire ababaka basinzo performinga. Asooka ye Ssemujju Nganda. Ssemujju Nganda. Tewali mubaka wanasiko walinga ku buli kintu. Muteke ku radio is good. Muteke ku TV is good. Muteke ku front the house is good. Mukasera ka COVID omubaka abaddewo nga ayogerera abanaku ye Muhammad Nsereko. Ye Muhammad Nsereko ye mubaka abaddewo nga ayogerera abanaku mukasera ka COVID. So mwe toyina gwotiisatiisa, toyina gwotiisatiisa. Nemuwayiriza Besigye, nemuwayiriza Mao, semanya Mao ayina abasirikale abamukuuma. I've met Mao countless times, sanga ko Mao na musirikale. Yene bwaba bayina, what's wrong with it? A leader at Mao's a leader ali ku level ya Mao ayina okuumwa. Joe Biden ono musajja wa America, ono muchala Kamala gwe nominating immediately secret service ne taking over omukuuma. Ekyanange Frank Gashumba bwe mba nyina obulamu nga nyina threat ku bulamu bwange, police ino kumpa security kwekiri. What's wrong with having guards? Oba bajega bonna balina abasirikale ababakuuma, kikyamu kinze bwe mba nabo oba Mao ne babamuwa. Akugamba mbu Mao ayina abasirikale yayina ensiri babuli wamu n'emisalesale buli mubiri neyirizi. Mwe don't provoke me. Mamulooza buli muntu musiru. Banaye kambaleke kangende nange ntandika okuhasolinga. Mukama abawe mwagala timu giving up on your dreams. Mwe bana Uganda mwe nabanda besawa zino tewali muntu agenda kukyusa bulamu obwo. It has to be you. Gwe wenyini. Oba Museveni ali mu state wa house, oba Bobi Wine, oba Dr. Kiza Besigye, oba Mao, oba Mugisha muntu. It has to be you okulwanira obulamu bwo, okwefaako. Ompulira? Okwefaako. These opportunists, I think I should open an official one. These opportunists. Musiza abaana b'abantu. Buli myaka 5 musa abaana b'abantu. Musiza abaana b'abantu. You have no right to attack me. When you attack me, I attack you. Ate bwoba owulira olina amaanyi, va ku Facebook, nsanga ku street.
singa kerere gye mukubira ku social media eno gye mukola ne ku street bw'obeera ku social media kuno oyinza okugamba nti bannange ensi eggwawo omuliro bw'otuuka ku street it's the contrary. Bino binsesa aba DP bagenda mu NUP aba FDC bagenda mu anti eya Jeno Mugisha muntu sirabayo bava mu enane mu bajja muno kati bikibe muliko aba DP bagenda wa Bobi Wine aba demo FDC bagenda wa Jeno Mugisha muntu. Someone I respect so much. Ompulira ngamu musiri gwe enane mu temujjayo